kivuddeyo okwogera kwa Dr. Tango Doi okulembera ekitongole ekirondesa mu NRM. Yagambye nga sipiika bwe baali bawanzeeko eddusu engeri gyavudde mu lwokaano, kitegeeza nti kati NRM teyina muntu yenna yeesimbyewo wa sipiika. NRM teyina kandidaati. Ebyo yabyogedde mabega wa statement eyavudde mukono Kasaabawandiisi w'ekisinde kya PLU alangirira mu butongole nti bo ng'ekisinde basazeewo okuwagira omubaka wa West Budama South abadde Minister wa Defense. Ogwo omulimu gwa Speaker baagala gumuwa. Naye ate olwaleero ndabye ku mukutu gwa X nga waggulu wa vidiyo eya Tango Doi nga Ssaabawandiisi w'ekisinde ekyo eyatuusiza ekiranga ekyo ng'ate avaayo ng'awagira ebya Tango Doi ng'alinga ng'agamba nti byoyogedde bituufu era tubiwagira. Kati ebintu ebyo ebibiri birabika ng'ebikontana naye ku lwange tebikontana kubanga ekisinde kiri wansi w'ekibiina. Ekisinde kirina okugondera ekibiina byekisazeewo. N'olwekyo tulindiridde ekibiina kyenayo mu kisalewo. Nze bulijjo mbadde mbagamba wano nti nze sipiika wa palamenti ey'ekkumi n'emu. Nemumbuuza kyonooyitawa kati n'olwaleero njagala kubajjukiza nti bwe nagamba nti sipiika abaddeko kati former sipiika tujja mufulumya. Abamu olw'okuba mulina emitima eminafu muli batiitiizi nga temulaba bintu bulungi. Mulinga ng'abatambula ekiro nga n'omukuwa ogulaba ng'omusota olw'okutya oba olw'enzikiza. Kati wano ffe mu DP tuleeta kitangaala. Twabaleetera ekitangaala musobole okwerabirako mmwe bennyini ebintu engeri gye bifaanana. Ne mbategeeza nti ffe nga DP n'NRM tulina enkolagana. Mu nkolagana eyo tulinamu akawaayiro akagamba nti tusobola okugaziya ensonga ze tusimbako essira mu nkolagana yaffe. Kati bwe njogerera pulezidenti w'eggwanga alina ebbaluwa yange egamba nti mu ebyo bye tunaabeeramu n'enkolagana tuteekemu n'ekifo ky'obwa sipiika naddala mu kaseera kano nga palamenti eri mu kakyabaga, nga palamenti yeetaaga kununula ate abantu baddemu babeere n'essuubi mu babaka baabwe. Kati nga nze ava mu kibiina kya DP ayeesowoddeyo eyaweereza n'obwesimbu mu gavumenti ye pulezidenti yakulembera, sirowooza nti bajja kunzigalira wabwe. Nange banteeke mu kasengejja n'abalala balabe ani anaayitamu. Ffenna batusunsule kubanga abagenda okusunsula be babaka bennyini. Ekyo no pulezidenti yakyogerako
ne Kyankwanzi kuba waliwo abaali bagenze Kyankwanzi nga baagala kututwala speed baleete ekiteeso nga kigamba nti tugaddewo abali mu bifo beeyongere n'okuweereza. Naye President n'avaayo n'agamba nti bonga Central Executive Committee bateesa buteesa baleeta ekiteeso kyabwe naye abagenda okusalawo babaka. Kati no Abannayuganda balina okumanya enjawulo eri wakati w'okuteesa n'okusalawo. Ekisinde nakyo kiteeseza. Seeke nayo yateesa. Ekisinde kyo kyasooka kuteesa ewagira ababaddeko sipiika n'omumyuka. Oluvannyuma ne bafulumya ekiwandiiko ekirala nga bagamba nti n'olwekyo obudde bwonna tomanya basobola okukyusa ne baleeta omulala. Naye ng'okusinziira ku nkolagana DP gyebadde nayo ne NRM okuva dda mu Mwoyo gwa 1986 omwoyo oguweereza Abannayuganda awatali kwekutulakutulamu, omwoyo ogwo omwoyo gwa DP okugamba nti newobanga oli mu kibiina ekiri mu ludda oluvuganya era oba oyagala Uganda erimu emirembe, erimu enkulakulana, Uganda ey'abantu abeegasse, ate Uganda erimu demokrasi. N'olwekyo bwe babalonda mulina okugenda mu palamenti muweereze nga amaanyi gonna mugatadde mu kuweereza Bannayuganda ebyo beetaaga. N'olwekyo nze siina kubuusabuusa kwonna. Bwe tunaaba tugenze ku lukiiko lw'ababaka ba palamenti e12 nga nange mwendi mu lukalala bajja kundonda. Lwaki? Abannayuganda balina kusiima nnyo omulimu gwe tukoze, kubanga waliwo abamu abagambye Mao yakoze eki ekyenjawulo. Ffenna tubadde tulwanisa embuzi, ffenna tubadde tuwakanya enkola y'ababadde bakulembera palamenti. Ekyenjawulo ki Mao kyakoze? Kati no nembawo ekyokulabirako. Al-Shabaab abatujju bwe batulumba wano, abantu batuuza press conference, bonna balina okwemulugunya nga bawakanya kye bakola nga bakivumirira. Naye waliwo enjawulo wakati w'okuvumirira n'okusituka obaako ky'okola. Mao ye yasituka n'agamba nti omuntu ono amaamidde palamenti nga buli kimu akyeddiza obuyinza bwonna, akola nga bw'ayagala nakyemalira, nja kufa naye. Ng'abantu abasinga bali mu kava bakankana, n'abasajja bajjula kwambala sikaati baleme kubalaba nti basajja. Naye nze nensituka neŋŋamba nti sitidde, akasuka kayina taba muti. Era nensituka, abamu ne beeyisanga empisi. Manye empisi weerabanga empologoma erwana n'ekisolo, yo yeekweka erinda olutalo lumale kuggwa ate oluusi n'erumba kulya. Naye okulya emmere y'empologoma tekufuula mpologoma. Njagala kulabula abeesowoddeyo mu kaseera kano kubanga olutalo lusinga tulumaze. Mwegendereze kubanga mubadde batiitiizi. Era ku nsonga eyo emu nga bwe njogedde ku batujju ba Al-Shabaab, bangi baavumirira Al-Shabaab, naye eggye lyaffe erya UPDF lyeryasituka. Tufiiriddwa abaana bangi, ne helicopters zaffe ezimu zaagwa ne zikwata omuliro. Bye twakola ng'eggwanga ne UPDF byekoze bye bireese enkyukakyuka e Somalia, era kye kitiisizza ba Al-Shabaab obutaddamu kutulumba.
ekyokubiri wano batubba akalulu benga abadippi 1908 era nga bulijjo abantu ne bavaayo nga mwe muli n'abakulembeze baffe ne bavumirira enkola ya UPC naye ekyo tekyaleeta nkyukakyuka naye abazira abatono abalina emmundu 27 baasituka ne bagenda mu nsiko ne bateekawo embeera eteeka gavumenti ya UPC ku nninga. Abamu balowooza nti engeri gye bamaze okunafuya UPC bo basobole okwesobolayo bawambe gavumenti. Bagenerals abaali mu ggye lya UPC eya Uganda ne basituka ne wawamba gavumenti naye tebawangaala mu buyinza kubanga abaali bategeera struggle yennyini nga bamanyi ebiruubirirwa webali era we bagwera we byagwera tebamala na mwaka gumu mu gavumenti. Abantu abaali balina embendera entuufu ey'Abannayuganda bo bennyini ne bajja ne bakwata obuyinza nakati webali. N'olwekyo luno olutabaalo we lubanga lwa Mao nga Mao yalukulembedde nga n'ensonga azitegeera engeri gy'anaataasaamu palamenti gwe ne woonoovaawa ne woonoobeera pulojekiti tojja kumalako kubanga ekintu tokitegeera bulungi. Njagala kakasa nti nkyalina okukkiriza nti nja kufuuka sipiika wa palamenti eri 12 kubanga bannayuganda abangi banzikiririzaamu eno palamenti y'abantu